ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwano ali ku 3ABN ku ddakiika eno ntwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale kubanga essaawa zino twegasseeko ku bunnabbi obw'essuubi wano mu puroguramu manya ebiro awona w'osinzira abali mu ddiiro. Thank you so much. Mwenna mikwano w'osinzidde mukwano njala okwebaza okuba nti tuli wamu mu bunnabbi obw'essuubi mu puroguramu yaffe eno manya ebiro. Nze Yonasaani Matovu njagala oneegatteko mukwano tubeere nga tutandika okusenvula ffenna. Tukyalina ebyokuyiga ebiwooma mu bunnabbi obw'essuubi era mu maaso awo lindirira kye tuyita olutalo olunene wakati wa Kristo ne Sitaani. Tulina ekibuuzo kino ekitwagala okuddamu kigamba oba Katonda mulungi nnyo lwaki ensi yaffe yo mbi nnyo? Would you want to find out? Yes, nandyagadde okuzuula. Tugenda kuba tuzuula ebisingawo ku nsibuko y'ekibi oba Katonda mulungi lwaki ensi mbi nnyo. Ekibuuzo tugenda kuba tukiddamu. Innocent babies, innocent people basaanawo bayigganyizibwa embeera etabuse mu nsi. We want to find out byatandikira wa ye bigenda kuggweera wa. Katonda ke tusabe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna ogulumizibwa bw'ekitiibwa twesiimye nnyo kubanga watutonda mu kifaananyi kyo era twesiimye nnyo kubanga watukwasa ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo mu mwana we Yesu Kristo. Kaakano nga tugenda okubikula ekigambo kyo tusaba okkirize otuyigirize era otutendeke okukwesiga. Tusaba obunnabbi buno obw'essuubi ddala butuwe essuubi erinaatuyamba okwongera okutunula mu biseera eby'omu maaso nga tulina essuubi eritaggwaawo. Weebale nnyo kuba yanukudde okusaba kuno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo kale nno tugenze kulaba leero bizinensi ya nkima bayibuli ne twava mu nkobe. Wano we tugenda tunulira ekitabo kyaffe kino abasuubiza ekitagwa bbeeyi. Ekitabo ekitagwa bbeeyi wano we ŋŋenda okuba nga nkibategeereza. Actually tugenda kuba tutunulira obutonzi, tutunulira ekigambo kya Katonda bayibuli n'endowooza abantu ze balina ez'enjawulo. Yatandika ne statement eyayogerwa omusajja ayitibwa George Washington, the first president of the United States of America. President w'eggwanga erya Amerika eyasooka yagamba ki ku bayibuli? Agamba bw'ati: It's impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Tekisoboka kankiddemu kukulembera nsi mu bufu oba mu bwesigwa awatali Katonda na bayibuli. Ekitabo bayibuli omukulembeze w'eggwanga erya Amerika eyasooka bw'ati we yakyogerako nti okujjako ng'olina bayibuli, okujjako nga weesiga Katonda, ensi gy'olimu bw'oba gwe mukulembeze toyinza gikulembera mu mazima nga tobirina. Ate nga kituufu emu ku nsonga lwaki amawanga gali mu kukaaba, abantu bali mu kutegana, abantu bali mu kwazirana, abantu bagobeddwa ku mataka, ensimbi za gavumenti ziri mu kubbibwa, weesanga nga kwegamba gogolimbo mungi nnyo naddala mu by'obufuzi. It's because abantu bangi they have turned their back against the Bible. Baleseewo bayibuli. So twagala tutunulira ekitabo kino bayibuli kye tuli mu kwetegereza mu bunnabbi obw'essuubi. Olunyiriri olusookera ddala mu bayibuli lubereberye essuula emu, olunyiriri olusooka lugamba olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Eyo no contrast. Bayibuli yeekugambye ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ku luuyi olulala
Eriyo abagenda okugamba ekyo ssebo nedda ffe twava mu nkobe. God is not, oyo Katonda Bayibuli gweyogerako si ye waffe, ffe twava mu nkobe. Kati oba olaba nti there has been a long controversy standing between abo abakkiriza mu twava mu nkobe n'abakkiriza nti Katonda yatukola mu kifaananyi kye. Naye nga tetunaba kuyingira lutalo luno wakati w'abagamba nti twava mu nkobe n'abagamba nti Katonda yatutonda eyakola Katonda wa Bayibuli, tulina okuddamu ebibuuzo bino wammanga. Tusooke tubyebuuzeemu. Ekisooka navaawa. Very important question. Olina okumanya wa gye wava. Kubanga bw'otamanya wava oyinza n'obutamanya wa gy'olaga. Navaawa. Secondly, lwaki ndi wano? What's the purpose? Why are you still living? Waliwo be baaziise eggulo. Gwe lwaki okyaliwo? Do you know? Ye abaffe wa gy'oyolekedde? Ndagawa. Ebyo ebibuuzo ebisatu omuntu atalina ansa ku byo ojja kusanga obulamu buno nga tabulabamu makulu. Wa gye nava? Lwaki ndi wano? By the way, where am I going? Where am I heading to? Kati twagala okwebaza Katonda nti Bayibuli ate yo etubikkulira ekyokuddamu ku bibuuzo ebyo. Weewaawo kale ne twava mu nkobe katumwogere ku katono nnyo. Twava mu nkobe agenda kugamba tamnange ffe twava eyo, twava mu nkobe ne tujja nga tweyubula paka bwe twafuuka abantu. Oyo naye ndowooza ye bwetyo bweri. Naye takunnyonnyola lwaki oli wano nawa gy'olaga. Kwegamba agezako kulaga nti life is just a meaningless empty thing between eternities. Obulamu tebulina makulu. Tuvola bojja basanga abakkiriza mu twava mu nkobe ng'obasanga bali mu kwenywera enguuli, bakwegamba obulamu nga balina engeri gye babukwata eraga nti there is nothing like any purpose for this life. But I want to tell you something. As the Bible says, nga Bayibuli bweraga, bwe kiba nti Bayibuli ntuufu nti Katonda yatukola mu kifaananyi kye era ng'atwagala, kitegeeza eriyo essuubi mu biseera eby'omu maaso ku lwaffe, era waliwo n'ensonga lwaki weetuli wano ku nsi. The purpose Bayibuli egyogerako tujja kuba tugyetegereza mu maaso awo. Naye kinjagala otegeere okusinziira ku Bayibuli nti twavaawa? Twava mu mikono gya Katonda. Bayibuli egamba nti Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi n'amufuuwamu omukka omulamu, omuntu n'afuuka omulamu. We are should I call it a handwork of God. We are the crowning masterpiece of his creation. Febe yakola ku ntikko y'obutonzi. Tuli ba muwendo nnyo nti Yesu Kristo yatuuka n'okufa ku lwaffe. Era Bayibuli egamba nti temuli ku bwammwe, muli ku lwa Kristo. Can you imagine? Christ has bought you twice. Mu butonzi muli babe, ate ne mu bununuzi muli babe. This is so amazing nti Bayibuli w'obanga ogyesigamyeko egenda kuggyirayo ekifaananyi ku mugaso, ku kiruubirirwa. Lwaki mukwano okyaliwo ku nsi? Ani Bayibuli eno katugyetegereze. Omusajja omu agamba, the trek of the Bible down through the ages is fascinating. The Bible has been banned, it has been banned. Bayibuli yali ewereddwa ate yali eyokeddwa. There have been over 10,000 decrees against the Bible, and yet it still exists and is more popular than ever before. Kanjogere ku luzungu nange bannange. And yet it still exists. Baagiwerako amateeka gatakka wansi wa mutwalo gaali gateereddwawo nga gakulwanyisa Bayibuli eveewo. Naye ne leero ekyaliwo ate ku luno abantu bagyetanidde nnyo n'okusinga luli. Is more popular than ever before. The best-selling book mu mwaka gwa 1995 Guinness World Records bwe baali bafulumya ku records ze baalaga nti kopi ezitakka wansi wa buwumbi 5 zizakasatulating ensi yonna eza Bayibuli. Nimakulaga nti ennimi ez'enjawulo, of course abateebereza research nti ennimi zitakka wansi wa 6 mu nsi yonna ze ziriyo. Naye ku nnimi ezo ennimi 25,000 abantu ab'enjawulo balina Bayibuli mu nnimi zaabwe. The most translated book ever is the Bible. The first ever printed book is the Bible.
ekitabo ekyasooka okukubwa mu kyuma kijukirawo myaka egyali 14 musajja tebwa Gutenberg Omugermany. Yes, ebyafaayo biraga bwe yali akakola ekyuma ekya printing, ekitabo kye yasooka okufulumya yali Bayibuli. This is the first book ever printed. Chichingamba, there's something which are amazing about the Bible. Bible says this to say, okwetola ensi yonna kikira omusajja etibwa Voltaire yawandiika ebitabo 2,000 n'awandiika amabaluwa 2,000 ng'alwanyisa Bayibuli. Era yaleetera ne French Revolution abasajja gye basomako mu myaka gyali 1789 okudda mu maaso awo. Reign of Terror eryoka ebeewo mu 1793 mu ggwanga erya Bufalansa. Bino byonna bibaddewo, naye era abasajja baasalawo ne baddayo ku Bayibuli eya wiiki ey'ennaku 7 kuba baali bakoze ne wiiki eyaabwe ya nnaku 10 kwikalakasa kwali kw'amaanyi mu Bufalansa. Omusajja Voltaire eyali alwanyisa Bayibuli we yali asula mu kizimbe ekyo kyennyini. Today it's the House of Bible Society. Kye yali alwanyisa kyalema. Alwanyisa Bayibuli. Sajja omuyaga Bayibuli eringa engabo. Engabo erina enkovu eyise mu ntalo n'entalo naye ng'ekyaliwo. Kati twebuuza, why is the Bible so unique? Kiki ekiri emabega w'amaanyi ga Bayibuli gano ag'enkukunala? How comes the Bible is such a great book? Nga kitabo kya muwendo nnyo, nga kyamaanyi, nga kinene, kijja kityo okubanga Bayibuli eno eyise mu biseera ebifaanana bwe bityo neebanga ekyaliwo ne leero. Maanyi ki? What's the power that is holding the Bible through centuries? Maanyi ki agali emabega wa Bayibuli? Sigenda kulwisa mukwano. The truth behind the power of the Bible is that it's the word of God. Kigambo kya Katonda gemaanyi agali emabega wa Bayibuli. Era nina ensonga 5 ezikakasa nti Bayibuli kigambo kya Katonda ekitukuvu. And number 1 yeriwa obwegafu obugundivu obuli mu Bayibuli. I want us to look at the statistics ku Bayibuli. Emu ku byewuunyisa ku Bayibuli bye bino. Ekisooka n'ebitabo 66. Tebakulimba. Bayibuli erina ebitabo 66, teyongerako ate tetoolako. Ku Bikkuliro essula 22 olunyolo 18 lugamba bulungi nti anaayongeramu naye balimwongera ku bibonyoobonyo ebiri mu kitabo kino. Anaatoolako naye balimutoolako ku mugabo ogw'abo abagenda okugabibwa omugabo mu kitabo kino. Totoolako, toyongerako. 266. Of course, 39 byandagaano nkadde, 27 byandagaano mpya. Kanoniste yaliwo mu mwaka ogwa 397 ne batongoza ebitabo ebyo. Ebirala byonna ebitali muno ebyo si kigambo kya Katonda. N'amateeka 10 agatali mu kitabo kino ago si mateeka ga Katonda. Byawandiikibwa abantu bameka? Abawandiisi 40 ab'enjawulo mu bbanga lya myaka emeka? 106. Kyewuunyisa ate nga kituufu, Bayibuli yawandiikibwa mu nnimi 3 ku ssemazinga wa mirundi 3. Statistics ku Bayibuli bitabo nkugambye 66. Abawandiisi ab'enjawulo 4 mu myaka 106. Let me say something. Kambeko kye njogera wano. Abawandiisi 40 ab'enjawulo. Kitegeeza ki ekyo mukwano gwange atulaba? Abawandiisi bano omwali abavubi, omwali abalunzi, omwali abasawo, omwali bakabaka, omwali abakyala abaabawo mu biseera eby'enjawulo mu byafaayo. What is amazing about them nti abantu bano tebeeraba. N'ebyo bawandiika bwe bawandiika ku mulamwa tebakontana. They don't contradict each other. Kangeze bali mu kuwandiika ku kufa. If they are talking about, nti kale ku mulamwa kufa oba ku mulamwa kuwummula, they do not contradict each other. Wadde baali in different generations, baali mu mijiji oba mirembe egy'enjawulo, naye olabanga ebigambo bye bawandiika birina that harmony, kyempise obwegafu obugundivu, cohesive unity. Ennimi ez'enjawulo 3
olwalamayika, olwebulaniya n'olulimi oluyonaani oba olutuyita olugereki. But you can see the harmony. Kitutte ebbanga ki? Emyaka 1,200, emyaka 1,600 from Moses eyasooka up to John oba Yokaana asembayo ow'ekitabo kyakubikkulirwa. And all this is amazing about the Bible. Bino byonna byongera tukwongera kutulaga ki? Nti Bayibuli eno mu butuufu kitabo kya Katonda. Ono statistics ng'abawandiisi bano ab'enjawulo abateekontana ne wewandikutte bukwasi kkubo n'ogenda mu katale ng'obuuza abafumba omuceere n'obagamba bannanga abafumbi b'omuceere njagala mumbulire nnyinza fumba ntya omuceere mu ngeri ey'akatawe. Omuceere nnyinza gufumba ntya ne gukwata abakasitoma mu babiro bagenda kuwa amagezi ag'enjawulo. Oli akugambye nti amazzi olina kugapima nga mangiko, omulala nti ate pima matonotono, nti ate bw'oba ofumba kakasa nti omuliro tokendeeza, omulala agambye nti omuliro olina n'okukenderezaawo ng'otandika. Bakontana just ku nsonga nga ya muceere. Naye these ones abawandiisi 40 ababeerawo mu mirembe egy'enjawulo, when you read the accounts of the Bible olabira ddala nga they don't contradict. Tebeekontana. Kujjako ffe abasoma olumu ffe tutera okwontana. Naye nga bo abawandiika tebeekontana. Ekindeeta nno ku nsonga ey'okubiri, Bayibuli yennyini egamba nti yaluŋŋamizibwa Katonda. Here is another fact to prove that the Bible is God's word. Ensonga endala ekakasa nti Bayibuli kigambo kya Katonda yeriwa. Bayibuli ekigambo kya Katonda yo kennyini egamba yaluŋŋamizibwa Katonda. Ebbaluwa Timoseewo gye bamuwandiikira, ebbaluwa ey'okubiri, Pawulo amuwandiikira mu ssuula ey'okusatu olunyolo 16 n'amugamba nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Ekitegeeza abasajja bano abaawandiika Bayibuli baaluŋŋamizibwanga Katonda. Peetero bw'aba awandiika ebbaluwa ye, ebbaluwa ey'okubiri essuula 1:21 agamba tewali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu. These men tebaawandiika nga bo bwe baali baagala, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Nali ku station emu nga twogera, sajja n'ambuuza ekibuuzo, naye ani yawandiika Bayibuli? Nange edda kyambobbyanga omutwe, who wrote the Bible? Ani yawandiika Bayibuli? Luka 1:7 yakugamba atya? Nga Katonda bwe yayogera mu kamwa k'abannabbi b'abatukuvu. Kitegeeza ki? Bano abasajja ba Yeremiya, bano abasajja ba Samwiri, bano abasajja ba Dawudi be tusomako mu Bayibuli si be baawandiika. In essence Katonda yali awandiika ng'akozesa bo. Kuba n'obubaka si be baabujinga. Bayibuli ekugambye etya? Nti tewali kigambo ekyayogerwa nga kyava mu kwagala kwabwe. They wrote the God's word, be baakiwandiika. Omuwandiisi omu yagamba nti they were God's penmen. Kalaamu, bayiro Katonda ze yakozesanga okuwandiika Bayibuli eno. Baaluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu, yakwata ku birowoozo byabwe ne batandika okuwandiika ebintu bye baawandiika nga byana mu biseera bya mu maaso, nga byali tebinnaba kubaawo, bye baayogeranga. So you can see nti there is obukakafu, waliwo obukakafu evidence mu byawandiikibwa nti Bayibuli kigambo ekyaluŋŋamizibwa Katonda. Era Samwiri ekyokubiri essula ayino ekyokubiri essula 23 lugamba nti Omwoyo gwa Mukama gwayogerera mu nze, ekigambo kye ne kiba ku lulimi lwange. Ono Dawudi yawa obujulizi. Ekigambo kya Katonda kyali ku lulimi lwabwe, kwegamba ne balyoka bakyogera ne kyokera okunywezebwa. Kikyendi mu kunyweza kye kiri nti tewali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. So kitegeeza ki? Enti omuntu bw'abikkula ebyawandiikibwa n'atandika okusoma, is reading the very word of God. Ali mu kusoma kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kyali mu kusoma, kyali mu kwekebejja.
For your information, bw'osangamu ekisuubizo mu Bayibuli, you get to know this is God's voice to me. Yalanye ekisuubizo ekiri mu Isaya sura 5:10 kigamba nti kubanga ensozi zirivaawo, obusozi buliggyibwawo, naye ekisa kyange tekiri kuvaako, bw'ayogera Mukama akusaasira. God is speaking to me. Kyaluŋŋamizibwa Katonda ekitabo kino, era obubaka bwe ndi mu kusomamu buli mu kwogera nange directly. Ku lwaki? Eyabuluŋŋamya ye Katonda. Abaawandiika bo baali bawandiika bubaka kuva eri Mukama. Kyongedde okukkatira, nsaba Mukama akuwa omukisa bw'onaddamu okusoma Bayibuli otegeere nti kati God is speaking to me through the Bible stories, through the prophecies, through the typologies, n'ebiringa ebyo ebiri mu Bayibuli, ebyafaayo, ebifaananyi eby'enjawulo Bayibuli byekozesa bwe tusoma obunnabbi buno bwonna. God is speaking to me. Ayogera nange. Kati another reason, ensonga endala ekakasa nti Bayibuli kigambo kya Katonda bwe bukakafu okuva mu buyiikuuzi, archaeology. Obukakafu okuva mu buyiikuuzi nabwo butuyambye nnyo okwongera okubeera abakakafu nti really the Bible is the word of God, nti Bayibuli kigambo kya Katonda. Kankutwaleko mu byafaayo. Mu mwaka ogwa 1975 ttiimu y'abasajja abayiikuuzi yayolera ekibuga eky'omu mambuka ga Siriya ekiyitibwa Ebula. Bwe batuuka eno Ebula basangayo etterekero, a vast library of tablets, clay tablets, bipande ebyebbumba ebyedda. Bino nno kwaliko ebigambo ku bipande. Bino ebyebbumba nga bibaza biddayo emabega emyaka nga 2500 nga ne Yesu tannazaalibwa. By the way, ebipande bino byali tebika wansi wa mutwalo gumu n'ekitundu. Ku byo nga kuwandiikiddwako obubaka bwe tusoma mu Bayibuli ku miramwanga, obutonzi, amataba g'ensi yonna, amannya ga Bayibuli n'ebifo, Esawu, Ibulayimu, Isirayiri, Sinai ne Yerusaalemi. Ebibuga ebigwenyufu nga Sodoma ne Gomora nga byonna kwebiri. By the way, katutunule critically ku mataba gano ag'ensi yonna. Amataba g'ensi yonna. Okimanyi nti okusinziira ku basajja abayiikuuzi ne bwino gwe bazze balisaakinga okuyita mu buwangwa obw'enjawulo okwetooloola ensi yonna, nti amataba g'ensi yonna Bayibuli kyeyogera nti gaali ga nsi yonna. It's true. Katunulira ekigambo obugambo eky'abasajja Abachina, kubanga more than 50 cultures, obuwangwa obw'abantu obutakka wansi wa 150, 150 cultures, butestifyinga nti amataba gano gaali ga nsi yonna. Ekigambo ky'abasajja Abachina kye balina ekikola kye bayita eryato kirimu ebigambo bisatu bye tugenda osanga nga birinamu akakwate n'ekye tusoma mu Bayibuli. Ekisooka vessel, 8 people, eryato, lyato, 8 abantu. Ekyo tukisanga luddawa ku mulembe gwa Noah. Abantu newankubadde baakoowolwa bayingire eryato, only 8 abantu 8 bokka be baayingira munda mu lyato. Basajja basikola bajja kugamba nti oba bayivu ba Bayibuli nti abantu abatakka wansi wa bukadde wa buwumbi 203 be baaliwo, naye 8 bokka be baayingira mu lyato. Kati wano ate ogenda okulaba obuwangwa bw'abantu obw'enjawulo ng'era mu bigambo byabwe mulimu olulimi luno olw'omunaana okubanga be baasobola okusematuka ku mulembe gwa Nowa. Just kino kigambo ky'abasajja Abachina okulaga nti amataba gano gaali ga nsi yonna. It was on a universal basis, global. Ate ne zi dinosaur okusinziira ku National Geographic nono kitongole kinoonyereza nazo wadde okimanyi nga zirina obwino gwe zituwa ayongera otuyamba otegeera nti amataba gano gaali ga nsi yonna. Manyi bannasayansi abamu aba evolution oba abatwava mu nkobe bajja kugamba nti zi dinosaur zaasaanawo dda emyaka obukadde 65 emabega nga n'abantu tebannabaawo. Abo bannasayansi abamu era bagamba nti abantu tebaasobola kweyubula okubeerawo okutuusa nga wayiseewo ekitundu kya bukadde bwa mwaka, kyakakadde ka mwaka. Banyonyola nti waliwo
difference oba enjawulo ya myaka obukadde 64 n'ekitundu wakati w'abantu we babeererawo ne zi dinosaur we zaasaanirawo. Can you imagine obukadde 65 64 n'ekitundu nti we buli wakati awo abantu balyoke oluvannyuma batandika okweyubula. What am I saying? Abasajja ba evolutionist oba batwava mu nkobe bo bakkiriza nti dinosaur tezaabeerawo mu kiseera kimu n'abantu. Naye ng'ebyo bikyali mu matuugo ayaweya nti ate abasajja baabayiikuuza archaeologist bagenda kugamba nti abantu baaliwo mu kiseera kye kimu ne zi dinosaur. Era wano ky'olengera ku screen kifaananyi eky'ekigere ky'omuntu nga kirinnye mu kigere ekya dinosaur mu mwaka ogwa 2000 mu mwezi ogwa July. Ayitibwa Alvis Derek. Yes, ye yazuula avumbula ekigere kino. Era bw'obanga okisise bulungi nnyo ne CT scan wano n'okisika bulungi nnyo ogenda okulaba nga kyongera otuyambako tegeera nti dinosaur zaaliwo mu biseera bye bimu n'abantu ku mulembe gwa Nuuwa. Zaaliwo ku kiseera kimu n'abantu ku mulembe gwa Nuuwa. Era kino ekigere abayiikuuzi kino kye baayiikuula kye baazuula kituyamba okwongera otegeera obutuufu bwa Bayibuli nti amataba gano ekyamazima gaali ga nsi yonna. Era byolekana bulungi nnyo nti evolution byagamba nti abantu tebaaliwo mu kiseera kye kimu ne zi dinosaur bikyamu bya bulimba. Kati kanyongere okuwa facts. Ku mulembe gwa Nuuwa ku bintu ebyayingira munda mu lyato temwalimu dinosaur kubanga dinosaur zaali zikoleddwa abantu. Kati Katonda bwe yayita ebisolo okuyingira zo tezaawulira. Kale mu kusigala ebweru ne bana abaali basigadde ebweru nga bagugubye baba badduka nga nazo bambi zidduka olw'enkuba eno yali etandise okuyiika ku nsi. Katonda n'agamba let me petrify kino kankinyweze ng'obukakavu mu biseera ebirijja mu maaso nga nnengedde batwava mu nkobe bano bali mugezaako okubuzaabuza abantu. Kani imagine kiki ndimugamba nti obukakafu okuva mu buyiikuuzi bwongera tukakasa nti Bayibuli obubaka obulimu obubaka obwo bwa mazima okuva ku ntandikwa. Evolaba ye Zaburi 119 olunyo lw'16 lujja kugamba nti ekigambo kyo kyonna mazima okuva ku lubereberye. Ekigambo kya Katonda obuyiikuuze bukyo obwo nabwo butuwa facts okwongera tukakasa nti Bible oba ekigambo kino Bayibuli kigambo kya Katonda ekitawubwa ky'osobola okwesiga. Banosoma ku statement ezaamu ku basajja be tuyita abayiikuuza bamanyiddwa mu nsi yonna ba archaeologist who are renowned. Onamita Sir Fred Kenyon agamba bw'ati omukristaayo asobola okutwala Bayibuli mu mukono gwe n'ayogera awatali kutya oba okusikatira nti anywezezza mu mukono gwe ekigambo kya Katonda eky'amazima ekyatuuka gy'ali nga tekibuzeemu yadde n'akamu okuva ku mulembe okudda ku mulembe okuyita mu byafaayo. The Christian can take the whole Bible in his hand and say without fear or hesitation that he holds in his hands the word of God handed down without essential loss from generation to generation throughout centuries. So mukwano gwange alina Bayibuli n'abayiikuuzi bajja kukugamba yongera obeere munywevu nti okutta ekigambo kya Katonda. Kati ate no bamuyita Nelson Gulwek agamba kiyinzika okwogera n'obulambulukufu nti teri buvumbuzi bwa buyiikuuzi bwali bukontanye na Bayibuli. No archaeological discovery has ever controverted or contradicted the Bible. So you can trust the Bible. Abayiikuuzi ekyo bakipuluvinze nti Bayibuli eno kigambo ekya Katonda. Eyo ebadde ensonga nkulu ya kusatu obukakafu okuva mu buyiikuuzi. Nangu twale ku nsonga ey'okuna eyongera okukakasa nti Bayibuli kigambo ekya Katonda. Bayibuli eragula eby'omu maaso. Bayibuli mulengera. Bayibuli ekuba torch mu binajja mu maaso. Era ojja kulaba nga
kino kyongera otukakasa nti bayibuli kigambo ekya Katonda. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Kubanga Katonda ye alaba enkomerero kuva ku ntandikwa. Era kino tujja kisanga mu kitabo kya Isaaya 46 olunya olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bayibuli egamba nti mujjukire ebigambo ebyasooka eby'edda, kubanga nze Katonda so tewali mulala, nze Katonda so tewali anfaanana. Katonda ono yaliwa alanga enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro eby'edda. Ayogera nti okuteesa kwange kulinywera era ndikola bye njagala byonna. Oyo ye Katonda gwe twogerako, asobola okulaba enkomerero kuva ku ntandikwa. Era Katonda oyo ye yawandiisa Bayibuli. Bw'otunuulira obunnabbi bwa Bayibuli obw'enjawulo bujja kukakasa kye njogerako. Ekyokuyiga kyaffe kyasoose mu bunnabbi obw'essuubi kyabadde ku Danyeri essula 2. Ne tulaba nga okuyita mu Danyeri Katonda yakubira tooki Nebukadduneeza mu biseera eby'omu maaso. N'amulaga nti omutwe guno ogwa zaabu ye Babuloni. N'amulaga nti emikono gino ebiri n'ekifuba ebya ffeeza eyo Bamedi n'Abaperusi, ensonga lwaki girina mikono ebiri. N'amulaga nti olubuto n'ebisambi eby'ekikomo abasajja Abagereki oba Buyonaani. N'amulaga nti amagulu ago ag'ekyuma g'olaba ly'eggwanga erya Roman Empire oba obwakabaka obwokuna obuliddirira. So ng'amulaga oluvannyuma nti obugere buno obugenda okubanga bwa bbumba nga bwetabuddemu n'ekyuma ye Bulaaya ey'ebugwanjuba eyeekutuddemu, eyeekutula ku Roman Empire, kwegamba Roman Empire bwe yasasika n'evaamu amawanga amalala 10. Ejjinja eryajja ne likuba n'atulaga nti mu bwakabaka bwa Kristo. Era olaba nti 95% of this prophecy has come to pass. Ebitundu 95 ku bunnabbi buno obwa Danyeri essula 2 butuukiridde. Kitegeeza ki ekyo mukwano? The 5% is about to come to pass. Era Yesu Kristo ali kumpi kudda, ensonga lwaki tuli mu kwekebejja ekigambo ki Bayibuli okwongera otegeera nti wonderfully he can see the future before it comes to pass. He can write the history before it comes to pass. Bwe bw'obaita obunnabbi. Kino kyongera tukakasa nti Bayibuli kigambo kya Katonda. Era bw'otunuulira kati ng'eggwanga lino erya Babuloni, Katonda yalabira ddala eby'omu maaso ebya Babuloni. Yalaba nga yandisaanyizibbwawo. Bw'osoma Isaaya 13:14 nti yandisaanyewo nga tenaba na kusaanawo. Yategeera na ggwanga ki eryandibasaanyizaawo nti Abamedi n'Abaperusi mu Yeremiya essula 5:11 nga tekinnabaawo. N'omusajja eyandikulembeddemu Kuulo oba Sayirasi mu Isaaya 45 olusooka Katonda amwogerako emyaka 15 nga tekinnabaawo. Nti Babuloni yandifuuse matongo, ekyo Katonda yakyogerako nga tekinnabaawo mu Yeremiya 5:37. Teyandizeemu kusengebwamu bantu. Bw'osoma Isaaya 13 olunya olwabiri otuuka ku 21, ekyo Bayibuli yakyogerako nga tekinnaba kubaawo. Ne kino kikulu, Isaaya 25 olwokubiri lulaga nti Babuloni teyandizeemu na kuzimbibwa. Musajja ayitibwa Saddam Hussein bambi nga tannafa yalwana nnyo, yafuba nnyo alabe nga azzaawo Babuloni naye ne bigaana. Ku lwaki? Bayibuli yali yakiragula n'okiragula nti Babuloni teyandizeemu kuzimbibwa. Era ekibuga the ancient city of Babylon matongo ne leero. Abayinza okwekwekayo mpozi be batujju, abalala abayinza okwekwekayo bye bibe n'ebiringa ebyo. Naye mu bantu nti wazzeemu okusengebwamu abantu, mukizeemu okuzimbibwa, ekyo pe buli abadde agezaako biganye. Ne Saddam Hussein yatuuka kufa nga biganye. Okulaga ki? Bayibuli erengerera ddala ebiseera eby'omu maaso. Omutwe twagulabye nga Babuloni, ne tulaba nga ekifuba kino ekya ffeeza Abamedi n'Abaperusi, tulaba nga olubuto n'ebisambi ebyo eby'ekikomo nga Buyonaani, amagulu ag'ekyuma nga eggwanga erya Roma, ate obugere buno obw'ebbumba n'ekyuma nga ye Bulaaya eyeekutuddemu. Etandika okuba nga esituka bw'etyo nga Bulaaya okuva mu mwaka ogwa 476 AD otuuka leero. Then ng'ekigenda okuddirira kitwalabyawo nga gy'emyaka 25,000 egy'ebyafaayo. I want to make a statement nga nva ku nsonga eno.
enti bayibuli kye kitabo kyokka ekitukuvu mu nsi ekyalagula mu butuufu okusituka n'okugwa okw'amawanga. Bayibuli, ekitabo bayibuli kye kyalagula okusituka n'okugwa okw'amawanga mu butuufu bwakyo. Teri kitabo kirala which has accurately foretold the rise and the fall of nations. It's the Bible. Ebyo byonna byongera tulaga ki nti here is the book. Wano waliwo ekitabo kya Katonda alengera eby'omu maaso nga tebinaba kubaawo, asobola okulengera enkomerero naye ng'agirabira ku ki? Ku ntandikwa. Kyova olaba njala okwongera okuzzaamu amaanyi mukwano nti bw'oba olina bayibuli ewuwo, you have the word of God. Kulwaki? Bayibuli eragula eby'omu maaso. Bw'oba tonnagifuna genda ogigule. Lwaki? Eragula eby'omu maaso. Naye waliwo ensonga endala enkulu ku bayibuli. The Bible is not just a theoretical book. Tetukisoma mu busomi ku bintu bino eby'obunnabbi n'ebiringa ebyo. Naye naawe omuntu bw'oba ogisisinkanye tegenda kuleka bulamu bwo kyekimu. Ekimu ku byewuunyisa ku bayibuli, one of the amazing miracles in the Bible, bayibuli ekyusa obulamu. Bayibuli ekyusa obulamu. It changes life. Abasajja abazenga basoma bayibuli, they can testify. Ne mu bayibuli mwenyini mulimu abasajja n'abakazi b'osomako ne weewuunya n'ogamba how comes this is their end. Kiki eri mu kugamba? The Bible changes lives. Bayibuli ekyusa obulamu. Abasajja nga Matayo gwe tusomako yali omuwooza, abawooza nammwe basomako mubategeera bulungi. Baali basajja abamanyi ekigambo ky'obulamu balina obukenuzi. Naye olaba bwe yasisinkana Kristo eyawandiisa bayibuli, obulamu bwe ne bukyuka. Fakti yawandiika n'ekitabo ekisooka eky'endagaano empya. Mariyamu Magdalena, njogere ku Lakabu, oba njogere kwani? Njogere kwani? Lakabu yali malaaya, obulamu bwe ne bukyuka. Bayibuli ekyusiza obulamu. Ne mu biseera bino bye tulimu abantu obulamu bwe bukyuse. Nga sinneeyogerako, kansooke nkutegeeza ekyali ku kizinga ekimu. Ino gyali kizinga, musajja aba awuga, amazzi gabadde gabatwala n'asibira ku kizinga. Naye bano ba atheist abatakkiriza mu Katonda nti gyali, asanga abali kaalaawo k'ekizinga nga bali mu kubikkula bayibuli basoma. N'abatunuulira n'alyoka abajerega n'agamba bassere mmwe, omuminsani ateekwa okuba nga ayiseeko wano. Muli mu kusoma ekitabo ky'enfumo. Kale balabe ebyokukola bibula abasajja nga bano ababeera ku bizinga. Omu ku bakadde eyaliwo mu bo akutte omuggo gwe guli ogw'ekikadde mu gutegeera, nanga bw'asonga ku ntamu we baafumbiranga ennyama y'abantu, n'amugamba gwe ssebo era weebaze nnyo Katonda, ate mwebaze olwa bayibuli ekigambo kye, kubanga singa tebadde bayibuli eno gye tusomye n'ekyusa obulamu bwaffe, singa gwe oli mu ntamu ziri mwe tubadde tuttira abantu ne tubalya. Omusajja ono atheist ono yali takkiriza nti Katonda gyali, naye yakikkiriza nti really bayibuli eno si kitabo any book, it's God's word. Kulwaki? Kikyusa obulamu. Nange munnange Mukama ansaasidde nti bwe yansanga si bwendi, weewaawo sinnatuuka awo waayagala ntuukire ddala, naye njala okwebaza Katonda nti okuva lwe natandika okusoma bayibuli ate obulamu bwange bwakyuka. Si enze oli eyamalanga obudde eyeeyo gye sigenda kunnyonnyola, naye njala okumwebaza nti bwe yansanga si bwendi. Era nzikiriza mu bigambo bya bayibuli ebigamba nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Ebyedda biba biwedde, buli kimu nga kifuuse kijja. Bayibuli eno amaanyi agakyusa obulamu ekyamazima ate ge maanyi agatonda ensi. Kigambo kino ekya bayibuli nga bw'olaba nti kye kyakola ensi, Katonda yayogera ne kiba,
kusoma Zabbuli 33:6 n'olw'omwenda ti mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa. Ekigambo ekyo kye kikyusa obulamu n'eggye lyamu lyonna, kubanga yayogera ne kikolebwa, yalagira ne kinywera. Let me tell you, the same word which is going to change your life is the same word which made the nature. Kye kyakola obutonzi. Abamu batera ogamba neereka naawe eno ensi yajja ebaawo beezi. Soma Bayibuli ojja kukitegeera nti waliwo n'ekitabo ekirala Katonda kye yatuwandiikira tutegeere nti gyali bwe butonzi. Era Yobu essula 12:7-9 ye kyava agamba, naye nno buuza ensolo zinaakuyigiriza ggwe abadde abuusabuusa, n'ennyonyi ez'omu bbanga zinaakubuulira. Oba yogera n'ettaka linaakuyigiriza, n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja binaakunnyonnyola. Yobu abuuza, kyava abuuza ekibuuzo, ani atamanyi mu ebyo byonna? Mazima ani atamanyi mu ebyo byonna ng'omukono gwa Mukama gwe guleese ebyo? You can see even in nature nti ekigambo kya Katonda kye kyatonda byonna. Era Bayibuli bw'eba eyogera ku muntu alowooza nti Katonda taliiyo, mu Zabbuli 14 olunya olusooka agamba nti omusirusiru ayogedde mu mutima gwe nti Katonda taliiyo, nti tewali Katonda, siwali Katonda. Omusirusiru ate nga kituufu bw'obanga oyongedde n'okyekebejja bulungi nnyo, omuntu n'alengera ensozi, n'alengera amazzi agakulukuta, n'alengera emigga, n'alengera ensolo zino enkambwe eziri mu game parks, n'aziraba nga tezisobola vaayo kujja eno mu bantu kutulya, n'alengera amazzi nga geekuumidde awo, n'alengera ng'ekyamazima ettaka livaamu ebimera bino ne bikula, mwana nga ne tulya emmere, n'alengera ebintu bino byonna. Katule ku magezi g'abantu, n'alaba amagezi g'abantu, ekyamazima agasobola okufukirira ebirime mu kaseera ke twandigambye nti waal kati wazzeewo ekyeya. Amagezi gano gonna n'aba nga agalaba, naye ng'ekyamazima obwongo bwe bukyakwatidde muli nti bugambe Katonda taliiyo. Bayibuli egambye omusirusiru ayogedde mu mutima gwe nti tewali Katonda. Ate nawe mukwano gwange ojja kunneegattako okukkiriza ekyo nti omuntu abuusabuusa okubawo kwa Katonda ng'atunudde ne mu butozi. This is another book, nature, book of nature. Kati Bayibuli kyeva etubikkulira Katonda oyo, era Bayibuli kigambo kya Katonda okutubikkulira Katonda eyatonda byonna. Ti ku lunaku olusooka yagamba ki? Yalagira wabeewo ekitangaala ne kibaawo. Olunaku lwasooka lutya ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olunaku lwasooka. Olwokubiri n'alagira wabeewo ebbanga wakati w'amazzi agali wansi n'amazzi agali waggulu mu ggulu. The Bible is clear nti ekyo kyabaawo. Era olaba nti waliwo ebbanga naye waggulu ewaliyo amazzi. Kankutegeeze kino mukwano gwange. Ku lunaku olwokusatu n'agamba nti okay, kati amazzi agali wansi geeyawule, geekuŋŋaanye wamu, ettaka nalyo libeerewo, era ettaka nalyo libaawo. Olukalu bwe lubaawo n'agamba waalo olukalu luno kati nga bwe luliwo, ebimera biveeyo. Katonda yalagira ne biba ne kiba, yalagira ne kinywera. Kyova olaba vegetation olwaleero. Ku lunaku olwokusatu Katonda waagikola. Ku lunaku olwokuna n'agamba atya nti wabeewo ebyaka mu bbanga, ebyaka emisana nga kye kyaka ekisinga obunene y'enjuba, ekiro wabeewo omwezi, emmunyeenye, nga byakola ki? Byakutuyambako okubala ebiro, so n'okutuwa ekitangaala weebiri. Who does that? Katonda. Buli bw'obirabako ojjukira nti omutonzi yakola eggulu n'ensi. Kyova oli agamba nti Katonda taliiyo, Bayibuli n'emuwa erinnya lye liiryo. Erinnya eryo mu Zabbuli 14 olusooka ayogedde mu mutima gwe nti fact ne bw'aba takigambye bantu, naye ng'endowooza ye ng'alowooza nti Katonda taliiyo. Musiru ku lwaki? Ku lunaku olwokutaano mba nekyabanyula wiiki y'obutonzi mu bufunze nti ku lunaku olwokutaano Katonda kikyakola. Katonda ku lunaku olwokutaano n'alagira mu bbanga wabeereyo ebinyonyi, mu mazzi wabeereyo ebyennyanja,
which thing we see today. Buno bujulizi nti eriyo Katonda. Kanyongereko kunaku olw'omukaaga ebyewalula byonna n'ebisolo, what would you say, amphibians, mammals, reptiles, byonna abitonda in their uniqueness n'engeri yabyo. Species ezisoba ne mu 1000 abasajja bajja kunnyonnyola bannassaayansi. Bino Katonda abikola ku lunaku olw'omukaaga. Ku ntikko ku lunaku luno olw'omukaaga, I'm talking about literal day, olunaku nga bw'olaba ne buba akawungeezi ne buba enkya. N'alyoka atonda ku ntikko y'obutonzi omuntu. Kati Katonda n'agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe. Era mwe yamutondera omukazi n'omusajja. Lubeerwe Yesu 2:7 ne lugamba nti Katonda n'abumba omuntu mu nfuufu y'ensi, n'amufuuwamu omukka omulamu, omuntu n'afuuka omulamu. Mukwano gwange atulaba, wakolebwa mu kifaananyi kya Katonda. Mukwano gwange atulaba, Katonda asobola okukyusa obulamu bwe n'ekigambo kyo, asobola okukyusa obulamu bwo n'ekigambo kye kino, Bayibuli. Ekyusa obulamu. Kinzizaamu nnyo amaanyi okukitegeera nti Katonda ye yantonda, kubanga lwaki njogera bwe ntyo? Peetero ebbaluwa esooka Sula 5:7 lugamba nga mumusindiikiririzanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Kangbeeko bye nkusomera wano. Ng'omulimi bw'afaayo eri ebirime bye, ng'omusizi bw'afaayo eri ebisiige bye, nga omuwunzi bw'afaayo eri ebiwunde bye, nga maama bw'afaayo eri omwana we, ne Katonda bw'ati omutonzi waffe bw'afaayo eri ebitonde bye. God is a mother. Katonda alina okwagala okwo kwa maama, afaayo eri ebitonde bye. Mukwano gwange, there is someone who cares for you. Tumutegeerera wa? Bayibuli eno, it's a love book, a love story book. Katonda yakiwandiikira abantu be bategeere nti nze mutonzi wammwe afaayo gye muli, abaagaliza ekisingako bulungi. Mutegeere that I know I have the best plans for your life. Nina enteekateeka esingako obulungi eri obulamu bwammwe. Bayibuli eno erimu sitole ey'obulokozi ng'omwana wa Katonda Yesu Kristo awaayo obulamu bwe. Tumusomako mu Yokaana 3:16 nga lugamba lutya nti bw'atyo Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Here is a love story book eyongera okukakasa nti waliwo afaayo eri obulamu bwo, ng'oyita mu nnaku, oyita mu kwazirana, oyita mu mbeera gy'otategeera naawe, there is someone who cares, eri afaayo eri obulamu bwo nga ye Katonda oyo. He knows best what is good for you. Amanyi bulungi nnyo ekisingako obulungi eri obulamu bwo. Okubikola Bayibuli eno kugenda kuyamba okwongera okwesiga Katonda oyo eyaluŋŋamya abaagiwandiisa. So tegedde olwaleero mu bufunze obukakafu obulaga nti Bayibuli kigambo kya Katonda. Ekisooka obwegafu obugundiivu, ebitabo nga byawandiikibwa abaabiwandiika, you can see all that, nti waliwo okuluŋŋamya kwa Mwoyo Mutukuvu. Yo kennyini Bayibuli egambye yaluŋŋamizibwa Katonda. Tulaba obukakafu okuva mu buyiikuuzi ne tulaba nga Bayibuli mu bitundu eby'obunabbi eragula eby'omu maaso ate ng'ekyusa obulamu. All of these testify that the Bible is the word of God. Nti Bayibuli kigambo ekya Katonda. Nandyagadde otandika osoma Bayibuli. Tandikira ku kitabo kya Yokaana osome ku bulamu bwa Yesu Kristo, kijja kuyambako okwongera okumwesiga. Soma ku story ez'enjiri Matayo, Marko, Luka, ogende ne mu bitabo nga bino z'Ezzabuli zikuyamba okwongera okulaba story ey'obulokozi, oyongere okulaba omwana wa Katonda ono Yesu Kristo. Omulaba mu z'Ezzabuli, omulaba mu bitabo bya Musa, kubanga every page, buli muko, buli musittale mu Bayibuli ogenda laba nga gwina omusana gwe gwasa ku Yesu Kristo, ng'oyongera okufuna ekifaananyi ku bulamu bwa Yesu Kristo, omwana wa Katonda eyawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Era njagala okuwunzika nga nkutegeeza nti Yesu Kristo oyo alina enteekateeka esingako obulungi eri obulamu bwo. Yeremiya 2:9
olunya olw'11 lugamba nti kubanga manyi ebirowoozo by'endowooza gye muli bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Mukwano gwange nga tuwunzika, kankujjukize nti kino kye tuyita okukkiriza, kwesiga Katonda, kukkiriza nti Katonda akwagala era nti Katonda oyo amanyi bulungi ekisingako obulungi eri obulamu bwo. He knows best what is good for you. Katonda oyo afaayo gy'oli. Bw'onaayiga Bayibuli ojja kwongera okumusembeza mu bulamu bwo. You would want to know this God. Katonda ono yagala afuuke Katonda w'obulamu bwo, Katonda ow'amaka go, Katonda ow'abaana bo. Oyagala Katonda ono abeerenga kwegamba ye wuuyo mu bulamu bwo bwonna. Weekwata ekitabo kino kubanga yakiwandiika ng'ebbaluwa eri obulamu bwo. Yakiwandiika ng'endagaano wakati we naawe musobole okubanga mutambula babiri. Alina n'enteekateeka esingako obulungi ku nsi kuno, nga y'enteekateeka ey'okubeera omulamu mu nsi empya, ensi eyo etaliggwaawo, etagenda kuba n'omu agamba enti ndi mulwadde. Katuwombeke tuweeyo okusaba nga tuwunzika obubaka bwaffe buno bwe tufunye ku kigambo kya Katonda Bayibuli. Omuyinza w'ebintu byonna Kitaffe, nkwebaza kubanga onnyambye ne nsobola okubanga obubaka buno mbuleeta eri abantu bo. Ssebo Kitange, nkwegayiridde, nsaba obubaka buno obuwandiike ku mitima gyaffe. Nga bajjajjaffe omwoyo we yabaluŋŋamya ne bawandiika, naffe Mukama abali mu kuyiga ekigambo kyo tusaba otuyambe tuluŋŋamizibwe okukisoma tukitegeere. Teeka ennyonta mitima gyaffe ey'okwagala okusima munda tuzuule obugagga obw'amazima go nga bwe gali mu kigambo kyo Bayibuli. Era ssebo ku ntikko ya byonna kawabeewo enkyukakyuka ey'omuggundu mu bulamu bwaffe, abantu gye bajja okulaba bategeere nti abeera mu ggwe abafuuse ekitonde kijja. Obutonzi obwo nga bwe tubulaba ku ntandikwa kabubeerewo ne mu bulamu bwaffe okuyita mu kuyiga ekigambo kyo Bayibuli. Ssebo Kitaffe, tweyanziza nnyo kubanga olidde okusaba kuno, era ssebo tukwebaza kubanga okwanukudde mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Weewaawo. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala kubanga obadde naffe okuva gye tutandikidde. Njala okusuubiza nti ekiddako gye tujja okuba nga tutunulira ng'ekyokuyiga, tugenda kuddamu ekibuuzo ekigamba nti oba Katonda mulungi nnyo, lwaki ensi mwe tuli ate yo mbi nnyo? What's the answer? Gw'olowooza otya? Tosubwa mu kyokuyiga kyaffe ekikiddako nga tutunulira olutalo lunene wakati wa Kristo ne Sitaani. Onaaba ku luuyi ki? Mukama waffe Yesu Kristo akumpeera omukisa n'ekisa kye kyeyongere gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga? Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde, kigudde, Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN
ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Omukisa omunene guze gy'oli, gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo, okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu ery'obulamu. Mukama akuwa omukisa. Obulamu bwonna buli mu mukono gwa Mukama. Bulijjo tukola okusalawo, naye okwo okusalawo kwokola gwe nange kuyinza okutuyisa obulungi oba obubi. Okimanyi nti obulamu obukosefu tebugulumiza Katonda nga bwe kigwana. Mu nsi empya tukimanyi nti tuli baakubinuka amasejjere, naye okimanyi nti abo bokka ababadde abeesigwa mu bulamu buno obw'oku nsi bokka be bagenda okuddizibwa obulamu obujja. Ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu program Beera Mulamu ku 3ABN TV kwokka ssaawa 3 buli lwa Sunday ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nange Dina Mawanda.